abatugoberera ku Olulasange Online TV mwe bayire ddala mwebale kumanya ate ne mwawulawo manyi munnange enfumbo omuli era yajawulawo kati nno bagamba nti emperekeze ekanulira yettanira ate omuyita agegeka yabyesooka kati nze nange kanzije ku nsonga zino ze twabasuubiza okudda okulaba yakutumye ekisaaganda ky'entulumba bw'omuleetera omwenyi obeera omukoze bubi kati nno munnange kwata olugaza nange bagamba nti olukka ennyanja teruleka nkanga nze musisibo sajja munabusiro kyenkutte ekitabo kino kye bayita zinoniro omunaku kikutusibwako banafu aba Entwiga Hotel. Entwiga Hotel nja kugibajjukizanga hotel eri mu kibuga Hoima. Bw'oba oyiseeko mu Hoima tolemma kukyalira ku Entwiga Hotel bannange olabe ebintu ebisukkulumye omanyi waliwo hoteri bw'otuuka n'ogamba nti wano sijja kuvaawo pozzi nga anaaba mwana wa mwana yananzija wano naye tova wano. Entwiga Hotel balina gardens nungi osobola otegekerawo emikolo okwanjula embaga graduation birthday party yonna balina ne conference hall mwemutuula ne muteesa ku nkiiko zammwe ze muba mwagala muba mukiise ne mukiikaawo. Akati okumanya ebisinga ku Entwiga Hotel ntuukirira ku WhatsApp eri +256 781 599 343 kanjiddemu eri +256 781 599 343. Era bw'oba okuba nga butereevu okuba ku 078 599 343. Ndi ne muganda wange Moze wali ku kamera olwaleero Entwiga Hotel ebatuusaako. Eno yesuula gye tulimu ey'omukaaga gye bayita mukulu wa kitanga Ntwala twagisomye naye nga mpanvu ne tutagimalaayo kati tuno tuzze tutandikire we twakomye wali nga mwana mulenzi atugambye nti bwe baamusojja ennyo n'awulira nga yeetamiddwa n'atandika okukoowa okusiibanga ewaka kale n'atayagala kusiibanga waka n'agamba ajja kugendanga n'omwana omu omulenzi omukulu ewaka eyali alunda oyo nno nga si mulala erinnya ye Mikolo mumujjukira bulungi mwamuwulyako Mikolo. Kati twagala ekitundu kino ekyokubiri essuula eno tugimaleyo katwewalirize tugimaleyo kubanga essuula eno mpanvu. Kati ayongerako n'agamba nti ono nno mu bukulu twali tutemera kumpi kumu naye ye nga muddu ewaka yali muddu awaka. Mu nnaku ze nasooka okugenda naye okulunda yanga nnyo olw'obutono bwange n'ampita lugoojamye nsonjogo nga jaba njeejeebe yampitanga lugoojamye nsonjogo nga jaba njeejeebe era n'amannya amalala bwe gatyo. Naye lwali olwo ne musonookereza ne mukuba ekikonde ku lwa ekyamukuba ekigwo ekinene ennyo wansi n'alwirawo ddala teyaddayo kunkikinalako yadde okunkiinako n'atandika okunjagala. Okuva olwo ne twagalanira ddala nnyo. Omukwano ogwo gwatuwanguza ebizibu nno ebingi ebyatwolekeranga mu bulamu bwaffe mu nnaku ezaddirira. Anti omanyi nga bwe bagamba nti guva mu ngabo. Omukwano gwe baali boogerako omukwano guva mu ngabo. Olwali olwo omusajja n'ajja okulaba kitange n'amunyumiza ebintu bingi ebyansanyusa. Yali musajja njasa biggu nno ate eryantama bwe yasekanga ng'ati yeetyemuka nnyindo yankolera ate nga bw'asirika azimbanga obudde. Nalaba amaze okunyumya ne musaba ngende naye ndabe ku bintu byeyo n'akkiriza. Kaddulubaale n'alinnya mu kyoto n'akubira ddala enkanda wansi nti tomutwala ye nali kugasa ki oyo asuulumba obusuulumbi talina nno kyamagezi kyonna kyakola wabula mubuulire okukuba embeekuulo n'okumottola bubottoza amagambo. Ndowooza wali tuttemu ono Wakajjatta. Oyo nno gwayogerako Wakajjatta yali mutabani we ko omusajja nti nze oli eyo sosigwe njagala okutwala ko Kaddulubaale nti nedda neyeetema engalike n'alejjana nga ye munnange omusajja akonye okutuusa lwe yamubuukako obukumbu. Kitange newankubadde nga yali amaze okunzikiriza bwe yalabanga omukazi we aswakidde neyeekyusiza mu kiti ng'embazzi n'aŋŋamba okugenda awo ekkubo ery'okugenda neekyusiza mu kiti ng'embazzi n'aŋŋaana okugenda.
yamugana okugenda. Kakati awo ekkuba ery'okugenda naye nalyo ne lisuulibwamu emisanvu. Tujja nanti okuwonera awatono okufa emmimbiri. Waba wayiseewo ennaku nga 5 ng'omusajja amaze okugenda. Mikolo nange bwe twadda okulunda twasanga nga batuterekedde akamere akanyiikuuli kati ng'enve zange bazitadde mu kibya okwali olunyaafa n'obukokkoliko. Mba nsitula nti ekibya mpuute kunva nga sinatandika kukoza, omuntu n'ammundugulira amazzi mu mutwe olw'okwekanga ennyo. Ekibya ne kinsimatuka ne kigwa wansi, enva ne ziyiika. Bwe nakyuka nti ndabe ani anjiiridde amazzi nga kuko omunaku ono ng'ayimiridde awo ansekerera. Bwe namubuuza ekintu ky'annanze okunjiira amazzi n'anneetondera nti sigenderedde baaba. Naye bwe nasituka ne neekunkumula amazzi n'aŋŋamba Mukama nti temulya nva ezo, temuzirya kubanga era n'emikolo. N'aŋŋamba nti temulya nva ezo, temuzirya kubanga era n'emikolo yali tannaba kutandika kulya ng'akyali awo akyatangaaliridde olw'ebyo ebibaddewo. Mu kaseera ako embwa ya nnyinimu n'ejja n'ekomba enva ezaali ziyiisaawo, naye obudde okugenda okukya nga nkalu yajjo. Okwo kwe twategeerera nga baabadde batulungiddemu kalyo kawulire. Obulamu bwaffe bwawonera awo nno awatono. Omuwala oyo omunaku okumanya nga yali mwegendereza nnyo mu mpisa ze era nga si wa nnimi, yagaanira ddala okutubuulirako ku muntu oyo eyali ayagala okutumiza omukka omusu. N'akoma ku kigambo kimu kyokka nti kasita muwonye okufa. Okuva olwo ne tusala amagezi ag'okuva mu kifo ekyo kubanga twamanyira ddala nti singa tubeera mu maka ago obulamu bwaffe twali tujja kubutwaliranga mu ngalo. Tetwalwa munnange ne tubbira ku k'omunaku kirowoozo kyaffe, naye n'akituusiza ddala ku Nassaza. Ye n'atasiima kirowoozo ekyo kubanga yatya nga tugenda okwolekana n'obuzibu obungi ennyo mu kkubo. Bw'atyo bwe kutuyita n'atubuuza nnyo kye tuva twagala okugenda, era ne gye tugenda ffe ne tumunnyonnyola nti olw'okukyayibwa okungi ennyo okututuusizza ne kukuweebwa emmimbiri ate nga bulijjo kitange tatera kubaawo, twali tumaliridde okugenda mu nsi bulyambwa. Gye nnawulirako omusajja ng'aginyumyako. Nassaza n'akombera ddala ku erima nti nedda siraba kibatwala baana bange. Kale bwe munaagenda munnamwoyo k'omunaku anaasigalawo ku bwani? Ekyo nnoze kyanfumiitiriza ddala era kyanfumiitira ddala mu mmeeme kubanga nali mumanyiridde ddala ng'ate mweyabiza nnyo mu byonna. Ate n'atusuulayo nakano nti kale mikolo wuuyo muddu mufune bufuni bwe bali bagwa mu buufu ne babawondera ne bamala babasanga ne babazza, ye tebagenda kutta mutte. Nze nali neefukulula era nga nseka majeemulukufu nti kale tetugende. Mikolo ye n'abugubira mu nteesa yaffe eyasooka nga tumaze okugaayagaayamuko mu nsonga zaffe ffenna wamu abana ne kikkirizibwa nti tusaana tuve mu maka ago ng'akabi tekannatutuukako. Olunaku ne tululonda, omwezi bwe guliba ogw'eggabogabo ate nga nnyinimu taliiwo. Eyo nayo Mukama mulungi tugimazeeyo. Ebyokuyiga nno bingi nnyo ebiri mu ssuula eyo bw'obanga oli muntu afumiitiriza era ng'ogoberedde. Weegendereza abantu b'obeera nabo, weegendereze b'owangala nabo. Kati bano baali babawadde obutwa, baali babasi, naye ate yabataasa yali mwana muwala k'omunaku ye yajja n'ayiwa enva n'abataasizaawo. Kakati bannange mwebale kutugoberera. Omwezi ogw'eggabogabo gw'ogumanyi, ebintu nga bino mwetaaga okubimanya. Kale noonya ku kitabo kye bayita Olulasange kinnyonnyola ebigambo ebizibu. Entwiga Hotelo bali mu kibuga Hoima, ekibuga eky'amafuta. Oba oyagala okusula ng'obukungu jangu mu Entwiga Hotelo. Kabatambuzeeko ko ndi wano ku reception wano obumu ku bufo awatuukirwa Entwiga Hotelo. Ojja olambule ku bifo, ojja olabe ebifo. Abasajja bateekateeka ebifo. Bateekateeka Entwiga Hotelo bannange. Obeera eno Entwiga Hotel and Cottages, olengera cottages, obeera ne nyumba yiyo, obeera ne nyumba yiyo n'obeera mulinga kugamba weefulukutanga emmese eri mu ggwanika naye nga yiyo. Kakati ebintu ne bikutambulira bulungi. Entwiga Hotel yita ku 078 599 343 ojje obulamu bukunyumire.
Twiga Hotel ovako bweru uze mu Uganda oyagala kuwummula omuze ku birowoozo stress ku kyeyo ziba nnyingi oyagala asooke stress zekye abeeko wazisibira ate alowooze kyazzaako mu ssente ze zaakoze ku kyeyo abeeko project zaakola nezatandika naye talina environment emusobozesa kulowooza bulungi ku bintu ebyo jangu ku Twiga Hotel eri mu kibuga Hoima ita ku 078 599 343 ojje ku Twiga Hotel buli woyingira mu kibuga Hoima tosula walala jangu ku Twiga Hotel obulamu bukunyumire sigadeze mu Nabusiro ndine muganda ge Moze tubasiibudde nya tubaagaliza ekiseera ekirungi omwezi guno gukyali mupya omwezi guno gwe gwa muzigo ogw'okutaano tugenda tubasuubiza okubaweereza ebintu ebirala ebyobwannaggwano ebisingako awo twekuumireko oba tonda kusubscribinga ku subscribe like comment share mweraba